Quest before media tugusa ensonga tukyali mu kubeera nga tukungubagira omubaka wa Kawempe North omukulu Hamad Segirinya yatuvuddeko olunaku olwaleero era nga tubasuubiza nti tujja kubeera nga tugenda ku kitebe ekya Nuupu ebigere era nga wolengera tumaze okutuukawo abantu bakuŋŋaanye tusanze abantu bakuŋŋaanye dda nga balindirira omubiri gwa Honorable Segirinya. Jjukira nti wali twaviiriddeyo abadde ng'akyali mu ggwanika era nga ali mu mukolako ng'akyategerekese nti batutegeezezzaako nti bwe tuvaawo tujja kubeera nga tujja wano ku kitebe era nga olunaku olwaleero bwe tugenda okubeera nga tusula mu lumbe nga tumukungubagira. Twagala okutuusa okusaasira wamu n'okunyolwa famire maama emikwano gya omugenzi Honorable Hamad Segirinya era nga bwolaba abantu bakuŋŋaanya abantu bangi poliisi yeerungudde ekifo kyonna ndowooza kuteekawo obukuumi baleme kubeera ku kajagalano poliisi yo bagiye mu bungi okubeera nga atetereza embeera era nga walaba ababaka webali tulengedde kwali Honorable Ssewanyana bali ne tulengerako ababaka bangi nnyo bonna webali n'abayimbi ab'enjawulo bazze so bwetuli swaa zino tuba tulindirira omubiri gwa Honorable Kawempe nga gutuuka wano ate tulabe tuba nga tubategeeza tumaze okutuuka tulabe ekigenda mu maaso. Quest before media tugusa ensonga nga twasuubiza nti tukyali wano ku kitebe ekya Nuupu era nga tusinzidde wano Makerere Kavule kitebe kikulu ekyekibiina kya Nuupu era wano we twogerera omubiri oba bode y'omugenzi Honorable Segirinya amaze okubeera nga etuukira nga wolaba amaze okubeera nga etuuka amaziga amangi naye kuyongobera nga manyi twafe otusoja omu tubeera bagumu naye nga bode ye amaze okubeera nga etuuka tulengera wano embeera gyose nnungi tumusabira obumu tumusabire abere nga ate akuma kuba kano akaseera kazibu nnyo ng'otunula mu ntaana y'omwana wo amazima kyali badde ng'omwana yalina okutunula mu ntaana ya maama naye maama wabanga agenda kuziika mutabani we obanga afiiriddwako mutabani we abamuli okubi balina okumubunya naye tuba nga no tuvuddewo tusaba bonna banambeera okumpi maama bange kumye kubanga byo si byangu naye nga bade yamaze okubeera ng'etuuka era nga wolengera etteeka nga wolengera enteekateeka wetambula tugaba nga tukutegeeza entambula yenteekateeka wegenda okubeera naye nga tuwuliddeko nti olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tusula wano Makerere Kavule ate era olunaku olw'enkya palamenti etegeseewo okubeera nga akungubagibwa oba kubaako eriiso ery'oluvannyuma kitegerekezako nti by ssaawa 4 ez'okumakya ajja kubeera nga atuuse ku palamenti okubeera nga ate nayo emukungubagira naye nga kitalo nnyo nnyini ddala tusinzidde wano Makerere Kavule. Tukyagenda mu maaso Quest before media tugusa ensonga tugenda kuba nga tubalekamu nga nteekateeka etambula speeches ez'enjawulo tusuubira okwogera kw'ababaka ab'enjawulo kubanga bo bangi webali bangi nnyo ini ddala so Quest before media tugusa ensonga tujja kubeera nga tudda ate nga neeri ewaka ekaddugala tulinayo omusasi waffe tujja kuba nga kitundu kyaffe kasita tunaamala wano kitundu kyaffe kinaddiddako tujja kubeera nga tugezaako okuba nga tukwatagana naye atubuulire byo ebiri ku kyalo gyagenda okubeera nga aziikibwa ekaddugala olw'e Masaka. Ekyo sinaba kiwakanyako naye kati mbeera nagala kukolera ekyo kuba abadde nsala bagendera fembera yenso bagenda vaawo wala bagenda kuzaawo tusabire omugenzi
awo tusalire nabbi eddakiika zaffe 3 zijja kuba ziweddeko bonalewo zatuwadde inshallah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. إلى حضرة حبيبنا ومولانا نور محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني في ضلال مبين. إني آمنت بربي قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كيف أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم وفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل يسرح منه النهار فإذا اغفر لنا من جميع البلاء والقضاء من هذا الرئيس. اللهم اغفر من جميع البلاء والقضاء من هذا الرئيس. اللهم اغفر من جميع البلاء والقضاء من هذا الرئيس المغندى. أنت علم السر والعلانية إليه ما لن نعلم إلا أنت. نستغفرك يا الله ونتوب إليك. لك الحمد في جلالك وعظيم سلطانك. يا الله 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 يا قهار يا قهار يا قهار.
أنت على السر وعلانية إلى عبدك هذا الرئيس الأوغندا. اللهم احفظه، اللهم احفظه، اللهم بشطه، اللهم احفظه، اللهم بشطه حفظا جميلا أو حفظا ليس الجميلا. أنت على السرانية ما لا نعلم إلا أنت. اللهم عبدك محمد السجري، اللهم احفظه من جميع القبر، اللهم احفظه من جميع القبر. أنت على السر وعلانية إلى عبدك محمد السجري، وإن كان محسنا فاذكر حسناته يا الله، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. جاء إليك وهو لا يعرف إلا أنت، ما لن ننصرنا إلا أنت، وما لن يحببنا إلا أنت. نستغفرك يا الله ونتوب إليك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، walhamdulillahi rabbil alamin. So mbakubagiza era ngenda kubeera nga nsaba Hajjat Aisha ono Kabanda aba introducing eri abantu bano balabe kuba nammwe kaakati muli bamulekwa, kubanga okufiirwako muganda wange mbadde mukola naye ekintu si kituufu. Mashallah. Hajjat, tafadhali. Tweyongere mukoone natuleke kuyuka otusonyiwa ensonda eno. Onsasire abamawulire ate basabye ekirala nabali bajja kusaafireke babikka sebo bakulembeze tusonyiwe twetoloola mpolampola bwe tuti twagadde tuyimirire wamu kikola statement nga tuli wamu twetoloola mpolampola tudde wano tujja kubeera kavati onsonyiwe obudde bukyali bungi naawo bajja tulaba mpola wano nga tutudde eri bakama baffe kyebali. Secretary General waffe, Secretary General waffe, Leader of Opposition, right? Oh, I mean it's us. Tuyina Lop Emeritus eyali omukulembeze wa Parliament, Mama Betty mumukubira engalo ez'amaanyi webaleme mama kujja. Kulaba bakulembeze bali tujja kudda ku moving instructions nyingi, tudde wali tudde wano tugumire wano. Wanji mugambye mutya? Kulaba bakulembeze bannaffe munzikirize, if it doesn't hurt I'll pass this microphone ku buli omu ayogere ekigambo. Tugenda kusula wano sebo. I think it doesn't hurt. Yes, bakkiriza buli mukulembeze mu omuzindaalo mumwewulire eddoboozi lye oba bano badde bakiika Honorable Ssejjirinya ate bakulembeze b'abantu. Kakusooke wano nankulembedde. People power, our power. Buli mubaka wa Parliament ayogere erinnya lye ne constituency gy'akiikirira. Mwebale okusobola okutulungamya. Erinnya Matovu Charles ng'era nkiikirira ekitundu ekya Busiro South. Mbadde mukwano gw'omugenzi era nga buli omu ye yaleetawo enkola eya update okutuyigiriza
social media. Tufiiriddwa nnyo ng'ekibiina ng'eggwanga. Allah amulamuze ekisa amusonyiwe ebyamusobako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irinya Kawalya Abubakar okuva Erubaga North. Awulire gannako ag'okuviibwako olwanyi munnaffe ateeza okwawukanako ne babaka bannange bano nakolako naye okuva ku City Hall. Abajjukira obulungi olutalo olwasinga ennyo okunteeka mu kaseera akazibu ne muganda wange n'atuvudde ku maaso lwe lunaku lwe twavuganya ku kifo ekimu ekyokubeera Sipiika wa Kampala. Zijjukira bulungi namusinkana n'aŋŋamba Kawalya oli mukwano gwange tuludde naawe naye nange nsaasira bweva mu kalulu kano abantu bajja kulowooza nti ompadde enguzi. Segirinya tiyava mu kalulu okukuuma erinnya lye. Kitegeeza ki? Nti bwe tuviibwako omulwanyi bw'ati kiba kinene nnyo naye ate era kibeere kyakuyiga erife abasigadde ku nsi okweyisa obulungi okulemera ku nsonga nga ye bw'abadde ng'aziremerako n'okulaba nti twewala nnyo okulya enguzi kuba kyekizibu kya Uganda ekinene. Nze nga munnakibuga eyaweerezako ne muganda wange ono Bannakampala tufiiriddwa omukulembeze atali mwago wa kuzzaawo era tugumya ab'enjuye famire ye maama waffe n'abantu abava e Kaddugala. Naye ate era ne tuguma kino kigenda eri emiti emito abavubuka abali wano nti tetwenyooma kuba Segirinya ffenna tumanyi bwe yali gye yava naye Mungu abadde amutuusiza w'atuuse. Naye ate tukolimira abo abaamutuusa ku bino ebimuleetedde okuba ng'atuvaako. Nga bannakibuga tufiiriddwa nnyo era tusaba Allah omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tumuwadde akadde kawerako kuba yakola naye awankulimira olubereberye abaddako wano Kenya ne constituency ne kitalo nnyo. People power, our power. Bannange ennaku ya maama eruma nnyo naye ate ennaku y'omwana eruma nnyo. Maama Segirinya Mukama akugumye onkaabiza amaziga ndwawo kaaba kubafu. Mukama atuwe ekisa ffenna. Ayi Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu tusaasire. Tetwakuumye bubi naye abasajja omulwanyi we baamuliddewo bamaze ne bakituukiriza. Mukama amuwe ekiwumula ekirungi Segirinya. Amina. Honorable Tebandeke okuva ebbala etegedde constituency ye erinnya ne constituency. People power, our power. Bakungubazi bannange ekitalo nnyo Zairu Charles David Kalwanga ndi mubaka Parliament w'ekisa kya Katonda ow'ebisujju. Kitalo nnyo ekyokubibwako muganda waffe Segirinya. Mukama amusaasire ebyamusobako ate mu byonna agumye nnyo ne maama waffe. Amina. Erinnya yenze Kanyike Ronald Evans ndi mubaka wa Parliament akiikira ekitundu ekya Bukoto East mu Masaka. Tusaba Oweekitiibwa Allah asonyiwe muganda waffe Segirinya ebyamusobako. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bassebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala. Erinnya nze Bet Nalwima nze omukiise omukyala owa disitulikiti ya Wakiso era ssentebe wange waali ddala naye era nze shadow minister wa local government era nze vice chairperson wa NUP parliamentary caucus kitalo ddala. Maama guma tukulambudde yonna gy'obadde naye Mukama akugumye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanya muwadda Nkonyenje omubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo East. Ate era nga nze minisita akwatibwako ensonga z'ebweru w'eggwanga.
kitalo nnyo okuba nti muganda waffe Segirinya Muhammad Mungu amututte. Nze yajja mu maaso gange n'aŋŋamba nti muwada bampita Segirinya Richard. Nsaba okulayira mu maaso go okole n'ebiwandiiko nga nkyusa okuva mu Segirinya Richard nzire manya ga Segirinya Muhammad ndi musajja musiraamu. Nkakasa Segirinya afudde musajja musiraamu era njogera nkankana kuba yasembayo okunkubira essimu n'aŋŋamba nzira ku ddwaliro neerondoola omwana gwe ndeese ku ssomero. Sijja mwogera mannya yo yabadde Segirinya ne ku kitanda. Tufiiriddwa nnyo, njagala otuusa okubagiza okuva eri bannayuganda bonna abawangalira ebweru w'eggwanga. Basaasidde nnyo President Kyagulanyi ne NUP, basaasidde nnyo famire, basaasidde nnyo mwenna bannankyukakyuka. Tusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde, mugamba amiina. Tusaba Mukama Katonda wabadde omukendeevu amujjulirize, mugamba amiina. Tusaba Mukama Katonda amugaziize kabuli ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. People power. Nabanga President alabika atuuse. Wanayimirira mu kifo kye tugenda kuyimba olutalo. Bwatuukaawo bw'amala okubuuza ku maama tugenda kuyimba national anthem. People power, our power, people power, our power, NUP. Kale tuyimirire tuyimbe oluyimba lw'eggwanga ffenna. Oh Uganda, take your seat. For now to today and before we are fed. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Amanya Zake Francis Mukamo NUP atero muzokanyi kweyanjula ebigambo tujja byogera oluvanyuma. Your Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Leader Opposition, Vice President Shabalo ne Secretary General, Abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ajja Taisha abagambe omusiba bwe guti bwe kugwa tugumya buli aliwo ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyasaba bagamba kupira engalo. Ala ni mulaba mulese mugenderere tutambule mpola mpola. Seyanjudde amanya nze Haji Muwanga Kivumbi Muhammad. Omulala akiikirira abantu b'Olutambala.
Honorable Alan njagadde yeete kubanga yabeera n'essaawa ezasembayo nnyingi nnyo bulamu bwa Sseggirinya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo President waffe, bakungubazi bannange mwenna, mikwano gyange, ekinsembezaayo lwa nsonga titulina history nene ne muganda wange Honorable Sseggirinya Muhammad. Bwe baba muntu asobodde kubeera mu bulamu bwa Sseggirinya naddala busembyeyo ebbanga eddene abadde nzaala ne Ssewanyana. Basebo ne bannyabo, tetugenda kusonyiwa gavumenti eno paka bagenda ne bawaliriza nze ne Honorable Sseggirinya. Baloya baffe ne batulwanirira tusobole okufuna obwenkanya nga tuyita mu bbeero tujje twejanjabe tuweereze n'abantu baffe kubanga ebiwandiiko ebiraga obulamu bwaffe bwali butambula byaliwo nga biraga nti tebuli bulungi. Naye gavumenti eyabasibira mu bbwa negaana okutuwa akakalu paka bwe yakatuwa ng'eraba tuweddeyo okusingira ddala muganda wange Sseggirinya Muhammad. Sseggirinya Muhammad otusadde nnyo. Sseggirinya ondegedde omugugu omunene nnyo kubanga ensonga ze baatuwayiririzaako zikyali mu kooti. Tukyagenda mu maaso n'okwoza ne gavumenti eno. Naye nsaba pulezidenti wange nkugamba era nkulayirira nti tetulina musango gwonna gwe twazza era olunaku lugenda kutuuka amazima geerage mu nsi yonna ne mu buli baddu. Maama wa Sseggirinya amaziga wagakabaga tuli mu kkomera. Mbadde njagala nnyo Honorable Sseggirinya adde bulamu ajje asobole okuweereza n'okuweereza abantu be naye tekisobose. Ebigambo bingi sijasobola bimalayo. Kitalo nnyo Honorable Sseggirinya. Kitalo ddala. Saba Allah. Kozi n'ono mubaka. Naye ono mubaka agenda mu modi za kazindaalo asobole okutwala mu maaso omulimu. But I have this to say in a minute. President wange, nina ekigambo kye mpulidde ekyogerwa aba imaani ennafu. Obusiraamu buli complete. Obusiraamu diini nzijuvu. Olw'okufa kwa Sseggirinya mpuliddeyo abagamba bw'oba ensi etutawaanyiza ki? Kati nze Aisha ategeera obusiraamu bwange sigamba bwentyo. Kubanga obusiraamu butugamba nti lwanirira akhira ng'agenda katikati naye lwanirira edduniya ng'ataagiveeko. Mwabali mu myaka gya Sseggirinya mwabakyaliwo Sseggirinya amaze okugwe naye ate ogwaffe gutandika butandisi kubanga ne lwabadde akola kati abaliwo ffe tulina olukola. Kati tugenda tulwanirira edduniya ng'ataagiveeko. Mu Quran abasajja b'e Madiina bwe baali baggwamu amaanyi nga batandise okulaba nti embeera ebayinze, Allah yassa aya n'agamba nti ekyo kibaddewo naye sibabeererawo bulijjo ne muyita mu mbeera esiigako obuzibu. Bwe munaabanga imaani yammwe nywevu nnyo mbakakasa nja kubatuusa ku buwanguzi. Ekyo nekibanyweza tutunyweze imaani. Allah nannyini buyinza gy'ali atuyisizza mu byonna n'ayisa ne pulezidenti waffe mu Masasi kagwake kagutonye kafuuke lukokobe kagenda kugenda kubanga tasobola kuwalirwa kaliba. Obulamu bw'ensi bulina bwe bukola ki? Bwe bukoma. Sseggirinya wummula mirembe. Ebimu ku bigambo bye wayogera wagamba tetugamba nti rest in peace. Tugambe nti fight hard Sseggirinya. Naye ye yennyini agamba ku fightinga hard alangira ffe abasigaddewo we should fight hard. Allah akusaasire. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma amen. Assalamu alaikum. Tuli basajja ba Islam era olunaku olwaleero Sseggirinya ono gwe mulaba kibadde kitukakatako muziko olunaku lwaleero. Eddiini yaffe ekirambika bulungi nti omuntu bw'afanga musiraamu tumuddusa mangu ne tumukola ki? Naye Sseggirinya abadde ne famire ye
kibadde kitukakatako okubeera nga tugiwuliriza. Abafamire mbasaba mujje mwogereko eri bakungubazi bano abazze okubeera nga babakungubagirako olw'okuviibwako omwana wammwe mutabani wammwe ate omubaka wa Parliament abadde akiikirira constituency eya Kawempe North. Bakungubazi bannaffe, twebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssejjirinya. Ssejjirinya sigenda kwogera bingi nnyo. Obulwadde obumusse mwenna mu bumanyi. Nebaza bakanso Segona, waliwo ne kanso omulala Moyizi, ne kojja wange ow'Enkima Elias Lukwago. Taata tweyanzizza nnyo, tweyanzire. Nebaza ekitebe kya Nuupu sebe ekikulemberwa Pulezidenti. Sebo tweyanziza nnyo. Nebaza maama, tweyanziza nnyo, tweyanzeeke. Webale kulwana ku muto wange era kuba Mukama agaanye. Webale nnyo, webalire ddala. People power, our power. People power, our power. NUP everywhere. Mr. President n'abakulembeze baffe mu NUP, nsanyuse nnyo okutuwa omwaganya guno okwogerako gye muli n'abakungubazi bonna. Mukama wange Honorable Muhammad Ssegirinya, ndowooza kizze nga coincidence okulaba nti ekifaananyi ekyo kintunuulidde. Ssebo tugenda kukungubagira paka. Omukulu ogwo gwolese Ssegirinya nkukakasa nti ennamba gye wankwasa okulaba nti abasajja sibatuusa mu penalty mu box badde nkikola ssebo mukama wange. Era nkakasa nti owummudde. Twasembayo okuwuliziganya naawe wiiki ewedde ne muganda wange Bagonza, era twakuba olwaliro amaanyi nnyo ne tusuubira nti oba oliawo wali munafunafu, naye n'otugamba nti ku mulundi guno mu butuufu waŋŋamba nti oyinza obutadda. Era ebigambo bye waŋŋamba Honorable Muhammad Ssegirinya nkukakasa nti ennamba gy'ondese nga nzannya obulungi legasi egenda kusigala bassebo ne banyabo Mr. President. Legacy ya Mr. Update Honorable Ssegirinya tumanyi nti tuli live saawa zino, tuli luddawa, bonna batugoberera. Honorable Ssegirinya azanye party nnene. Mama twagala okwebaza ku lwa family members baagala okubeera nti bakwebaza. Ebigambo balina bitono, nze gwe basindise mbogerere. Mama baagala okwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Mu kaseera akazibu ennyo muganda waffe ng'ali e Nairobi nga buli omu atya n'omutuukako, mama osigala oli mama. Njagala okwebaza baganda baffe Robert Walugembe, weebale nnyo, weebalire ddala, ne muganda waffe Jebbi. Bwe tukoze tiimu yali y'amaanyi nnyo mukama wange Honorable Ssegirinya, naye tusobodde okubeera ntuwanirira constituency eyo ne tuginyweza wakati mu bulabe obw'amaanyi. Obadde n'abalabe, ekyo ntunuulidde Honorable Ssegirinya mmanyi okimanyi, obadde n'abalabe wano ne bweru waakyo. So twagala okubeera nti ennamba eyo gye watulekera okulaba nti tuzannya mukama wange. Ekifaananyi ekyo sitegedde ataddewo ekifaananyi ekyo, naye ndabira ddala nga mukama wange ontunuulidde. Manyi nti byenjogera byonna obiwulira kubanga tonnagenda. Bagamba nti omuntu bw'aba yakafa omwoyo guba ki? Guva mu bbanga. Naye mukama wange nsaba okukugamba tetugenda kutya, tetugenda kutitiiririra. Bwe zibanga ensonga ezikusizza kubadde kuyimirira ku bantu, tugenda kuziyimirirako bassebo ne bannyabo engalo siziraba. Tugenda kuziyimirirako bannayuganda, tulemere ku mukono gwa Honorable Ssegirinya. Wagenda okusigala nga oba oliawo Mungu amujjuludde, agenda kusigala nga musanyufu.
kuba Katonda n'ensi yange mukama wange Honorable Sseggirinya w'omula mirembe. Kambawe ku sister wa Honorable Sseggirinya jangu oyogereko eri abakungubazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo President, ab'ebitiibwa mwenna, bakungubazi bannaffe, baganda baffe, ebigambo bitono nnyo naye saba ntwala omukisa guno mu bantu bonna abakuŋŋaanye wano okwebaza maama weebale butalekerera Sseggirinya, weebale mubeererawo mu mbeera yonna. Buli alina maama we ku nsi ojjukiranga bw'oba ng'otambudde ebigere bisatu n'ozzaako ekigere ekimu emabega n'omubuuzaako. Bannange, Mungu yekka y'ayinza okusasula maama, era tusaba mu bulumi obungi obuliwo omwoyo gwa muganda waffe Mungu akulamuze ekisa. Mr. President n'abatuwuliriza saawa zino waliwo muganda waffe owa Honorable Sseggirinya mutowe bwe bazaalwa ali mu ggwanga lya Netherlands. Ayina obubaka obw'enjawulo oba oliawo bwe yandituusizza ku bawagizi ba National Unity Platform oba oliawo ne ku lwa famire, kubanga ntegeeza nti ayinza obutasobola kubeera eteebereka. Muganda wange Daudi oli live, obubaka bwe obusome. Loop Secretariat, councillors, banadini, foot soldiers, n'abakungubagizi mwenna, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe. Amannya gange nze Mukisa David, angalira mu ggwanga erya Netherlands oba gye bayita Holland. Ntuuse okwebaza kwange eri mwenna ababaddewo nga muganda wange Sseggirinya Muhammad akyali mulamu, era ne mugubeererawo mu mbeera yonna ey'obulwadde. Ntuuse okwebaza kwange eri Loop Secretariat olw'okukkiriza Sseggirinya era ne mutambula naye okutuuka Kibinyo naye ndowooza obusingako awo ajja kubuyisaawo mu maaso awo, enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso. Abatasobodde kubuulirira wano ajja kubututuusaako bwe tunaawangaalira mu maka ga Honorable Sseggirinya Kasanga nti ate ne Mulumbe ekaddugala. Okyaliko? Mr. President, nina obubaka bwe obw'obuntu Sseggirinya bwe yandekera, era n'angamba bw'aliva mu nsi ndi busoma ku mbaga y'ensembayo, era obubaka obwo sigenda bwogerera wano, nja busoma nga tuli mu kyalo olunaku olw'Essande. Eri ba foot soldiers mwenna, munnammwe agenzi, munnaffe agenzi, naye alette omukulu ogw'amaanyi. Nsaba mwenna mubulabireko era mukole bwe byabadde akola okulaba nga muggusa olutabaalo. Ensi olwebyo bye mukoze si olwebyo bye mutakoze. Omula mirembe muganda wange, mwebale nnyo, mwebadde ddala. People power, our power. Akaseera mwena mukalaba ka kiyongobero kakungubaga. Tusaba Mukama Katonda asasire muganda waffe Sseggirinya. Fena tugamba amina. Musabire temukowa musabira. Each and every time pray for the life here and in the hereafter for Sseggirinya Muhammad. Mama ne family
tubasaasira nnyo. Kizibu nnyo bagamba mukana akaseera nti mugume onoonya newoogumira nga tolabawo naye tubakwasa Mukama Katonda. Kaseera kano Mr. President kkiriza ate mpite musajjawo Nubian Lee omukulu mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform akulembera Arts and Culture ajje naye atuuse obubaka bwe obw'okubagiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi era ekiseera kyonna. Mr. President, kitalo nnyo. All protocol observed. Bafoot soldier, people power, our power. Nze njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssegirinya. Kubanga Ssegirinya obulamu bwabukozeseza okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Ate ng'era ne we yali nga yakavaamu okuwangula okufuuka member wa parliament teyalekeraawo okulwanirira eddembe ly'abantu. Baamuleeta ekitalya olw'okwekalakaasa ng'akutte ekipande ekiriko free all political prisoners. Naye era we yajja mukomera yasigala ng'alina amaanyi ng'atuwa essuubi. Era musajja wa lwali kwegamba mukomera omuntu akukuba olwali bagamba abeera kukolera obusibe kubanga akuyamba okutambuza obudde. Ssegirinya yali bw'atyo. Naye njagala kino ffenna Bannayuganda tukitwale nti Museveni yasse Ssegirinya. Ate ng'era ffenna tukimanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Bannayuganda twetaaga okulekeraawo okusaagasaaga mu buli nsonga. Twetaaga okutandika okunyiiga. Batukola ebintu ne tubitwala ng'ebyolusaago. Omwana n'afiira mu ddwaliro ne bavaayo ne bagamba nti emmese yamulidde. Abantu ne batandika okuseka obusesi. Ke kaseera tutandika okunyiiga. Kasita tutanyiige abana abasajja bagenda tutekinga for granted. Ke kaseera tunyiige tebagenda kubanga batutta nga tutunula butunuzi. Naffe ke kaseera tubeeko bye tukola. Okitegeera kubanga teri muntu abeera ng'alina monopoly ku brutality. Tosobola gamba nti gwe weka asobola okutta abantu. Naye tukuuma buntu bulamu tunaabukuma paka ddi. Twetaaga naffe tumenkemu. Ssegirinya towummula. Omuntu yenna n'awandiika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo. Kino nkibabuulira. Kubanga obanga agamba Ssegirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise ng'ongamba mpumule mirembe. Obusajja bumaze okunzita ng'oga rest in peace Ssegirinya. Tekiriyo. Teekako fight hard Mr. Update. Fight hard Mr. Update. Fight era mbabuulidde nze kye mujja okukozesa nga Mr. Update obusajja bunzise. Fight hard.